Mukwano gwange osibye tya olunaku olwaleero? Njagala okwebaza Katonda akukuumye. Katonda oyo mukulu akuwadde obulamu wakati mu kusoomozebwa okungi okuli mu nsi, wakati mu kufa okungi okuli mu nsi, wakati mu muyaga ogukunta mu nsi, ne Katonda akukuumye ng'okyayimiridde. Tumwebaza. Okuyita mu bantu abafudde n'abaziikiddwa olwaleero, oyinza okuba nga gw'omu ku abo abafiiriddwa abantu ababaliraanye ennyo, owooluganda akuliraanye, ow'omukwano akuliraanye, naye twebaza Katonda nti gwe tofudde. Ekyo nakyo kitwebalize Katonda kuba gwe tofudde. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwe yatuwa ogwa intaneti. Mu kiseera kino tugenda kuba nga tufuna enjiri yaffe okuyita ku social media, okuyita ku WhatsApp, buli wantu wonna tugenda kuba nga tugiteekawo tusobole okwongera okutegeeza ensi obulungi n'obukulu bwa Katonda. Tulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze nno akubuuzaako nze muganda wo, mubuulizi w'enjiri, omusumba wo Magembe Charles. Njagala mukwano gwange okukwanjulira ebyokuyiga bino ebigenda okuba nga biyitiŋŋana bulijjo buli lunaku okuyita wano ku mukutu gwo ogwa WhatsApp, nga nkusaba era nga nkwegayirira ne mukwano gwo omutegeeze ku bubaka buno obulungi, ate ogabaneko ne mukwano gwo obubaka obw'ekika ekifaanana bwe kiti olw'okuteekateeka obulamu bwaffe okubeera abawanguzi nga tukyali wano ku nsi, ate n'okubeera n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Munnange, katusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa, tukwebaza olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo, olw'obukulu bwo, olw'omukwano, ebyo ebituwalula bulijjo, ebitusitula, ebituyimusa, ebitubeera. Era Mukama tusaba olukuŋŋaana luno olw'oku intaneti oluwa omukisa. Abantu bwe bawulira obubaka buno okwetooloola ensi eno, abantu bakufune mu ngeri y'enjawulo, oyogereko nabo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange, okuyita mu byokuyiga bino tugenda kwogera ku kigambo ekikulu, amaanyi agali mu musaalaba. Amaanyi agali mu musaalaba. Era tetugenda kutandika na kirala kyonna olunyiriri, tugenda kukozesa olunyiriri olwa Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olw'16. Benyina okukkiriza nti kyenkana buli muntu azze ng'aluwulira era alumanyi ebigambo ebirulimu, naye oluusi waliwo bye tutateekako nnyo ssiira naye nga biri mu lunyiriri luno lwennyini. Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olw'16 lugamba mu lulimi olunnabuddu nti, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Mu lulimi olwaffe Oluganda, bw'oba okutte Bayibuli ey'Oluganda, olunyiriri luno lugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Olunyiriri luno bassebo ne bannyabo luvuunuddwa mu nnimi kumpi ezisinga obungi mu nsi yonna. Olunyiriri luno lufuuse olunyiriri olukyasinze okubeera olututumufu, the most popular and famous verse in the Bible. Olunyiriri luno lumanyiddwa, lwogerebwa, kwegamba omuntu ne waba tali nnyo ku bya Katonda waakiri alulugootana. Abantu n'abatafaayo nnyo kusoma Bayibuli, buli muntu agamba kubanga Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo. Ndozola abantu boogera ku kwagala kwa Katonda. Olunyiriri luno lujjayo lufumbekeddemu okwagala, lulimu ebirungo n'ebinnonogo eby'omukwano ogukyasinze okubeera ogw'amaanyi ku nsi. Ebola Yokaana ono yennyini yatugamba nti teri kwagala kusinga kuno bunene, omuntu okuwaayo obulamu bwe ku lwa banne. Ekisinze okufuula olunyiriri luno namige, olunyiriri luno okubeera kuba nga luganze nnyo. Bassebo ne bannyabo, mukwano gwange, njagala kukutegeeza ekisinze okulufuula olw'enjawulo kwe kubanga lufumbekeddemu omukwano. Omukwano ogutuwalula gwe nange, ogutusembeza okumpi n'ekifuba kya Katonda, ne tubeera omwo ne tuwummulira omwo, nga newankubadde waliwo omuyaga n'ebisoomooza tusigala tugaa Katonda yeebale kubanga yayagala ensi. Mukwano gwange, olunyiriri luno tugenda kulumenyaamenyamu tusobole okulutegeera. Kubanga Katonda bwe yayagala. For God so loved
tugenda kwongera okuyiga ku mukwano gw'ekika ekyenjawulo. Bayibuli bw'egamba nti Katonda bwe yayagala ddala ayogera ku mukwano kika ki? Kubanga munnange endagaano eno empya eya Bayibuli teyawandiikibwa mu lulimi Luzungu newankubadde Luganda. Olunyiriri luno lwawandiikibwa mu lulimi oluyitibwa Oluyonaani, Greek. Era wali ekigambo kino bwe yayagala, for God so loved, kigambo ekiriwo kyanjawulo nga bwe tugenda okukiraba. Waliwo ekigambo eri kye tusoma mu Lugreek ekiyitibwa agape. Hano nakyo kifuuse okuba ekyejjenjeero, era abantu bwe bakyogera batuumye n'abaana agape naye tebamanyi agape kitegeeza ki. Oba boogera ne balowooza nti kwagala bwagazi kukoma awo, naye tugenda kukiraba nti okwagala kuno kwa njawulo. Era mu musajja n'omukazi tekuliimu kwagala kugwira, kwagala kunnaggwanga, kujja buzzi era nga kwava mu ggulu si kwa wano. Kankutegeeze newankubadde omusajja asinga okwagala mu nsi muno oba omukazi, okwagala kwalina eri muganzi we si agape, nedda. Kankutegeeze kuno okwagala kwe tusomako wano kuli unconditional. Okwagala kuno tekusosola, okwagala kuno tekuliko buwaayiro, tekuliko bukwakkulizo. Naye ate kankutegeeze ekyama nti nno newankubadde wayagala mukyalawo, newankubadde wayagala omwami wo, olina abalala bewasosola. Era olina ebigambo byoyogera nti omwami wange kimunjagaza, ye taliimu bino. Ekyo kasita okyogera bw'oti ne kifuluma mu kamwako, kitegeeza nti naawe ososodde bali. Oba okiraba, okwagala kwaffe okusinga okuba okw'amaanyi nakwo kulimu okusosola nti oleka abalala. Bw'ogenda bw'oti ba mu kyaki, oba gwe gye wajja omukyalawo oba omwami wo n'olondayo omu, kitegeeza abalala obaleseewo. That is not agape. Naye ate luno oluga bwe yayagala ensi, buli amukkiriza, buli whosoever believes, buli omu. Loozi olaba enjawulo eri mu maanyi ga agape. Agape erina amaanyi ag'enjawulo, whoever or whosoever believes, buli. Kyokka ate gwe tosobola kugamba nti buli musajja anaakugambako n'amwagala. Newankubadde ng'olina okwagala kungi kukutulukako mwannyinaze. Tosobola kugamba nti buli mukazi gw'onaagambangako nakkiriza. Naawe era olinamu gwe ak'enjawulo. Okwagala kwo kulina limitations, kulina we kukoma n'ogamba wano sisukkawo. Kino tekisoboka. Naye okwagala kwa Katonda, bassebo ne bannyabo, njagala bategeeza kwasukka ne kugenda wala. Olw'enyo luno tugenda kulukutulamu. Era olwaleero njagala tutunuulire amaaso ku kigambo ekisooka ekigamba nti kubanga Katonda, for God. Ekigambo kino mukwano gwange kyamaanyi, kubanga Katonda kyamaanyi nnyo. Kye kigambo ekiri mu Bayibuli kye ŋŋenda okuzimbira ku lunyiriri olusookera ddala mu Bayibuli, oyongere okukitegeera lwaki Bayibuli yagamba kubanga Katonda, for God. Bayibuli bw'egamba kubanga Katonda, bw'agamba nti kubanga Katonda, statement eddako mukwano gwange njagala ogyetegereze era ogiteekeko nnyo essiira. Kitegeeza teriiyo mulala oba kintu kirala kyonna kisobola kukola kigenda kuddako. Kankiddemu, Bayibuli bw'egamba nti kubanga Katonda, aba ategeeza nti ekiddako kyagenda okwogera teriiyo asobola kukikola. Nga mwana wa muntu oba kisolo oba kinyonyi oba kyennyanja tekisobola kukola kino kyagenda okukola kubanga Katonda. Ne bwe yandibadde nga teyateekawo bwe yayagala, n'ateekawo nti kubanga Katonda bwe yaseka, kitegeeza okuseka kw'aba yaseka kwa njawulo kuseka kwa bwa Katonda. Ne bwe yalibadde ng'agamba kubanga Katonda bwe yeebaka, kubanga Katonda bwe yalya, kitegeeza okulya kwe yalya kwa njawulo kuwuniikiriza kubanga akikola ye Katonda. Njagala okukizimbira ku lunyiriri olusookera ddala mu Bayibuli lwe tusoma mu kitabo ekiyitibwa Olubereberye, essuula esooka, olunyiriri olusooka olugamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Oluwulidde munnange? Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olunyiriri luno nayo lukulu. In the beginning God created the heaven and the earth. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Eyatonda, olaba
bwe tugenda eri mu Yokaana essuula eyokusatu olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga luga kubanga Katonda, ate luno lugamba nti olubereberye Katonda, nga tewannaba kubaawo kintu kyonna Katonda. For God, Katonda. Mukwano gwange, ekitundu kino ku lunyiriri luno kinene ekyogera ku Katonda nga tetunnaba kuwulira birala byonna. Njagala kusooka okutegeeza kino, ebitabo bingi binnyonnyodde physics, binnyonnyodde biology, binnyonnyodde geography, binnyonnyodde embeera z'abantu. Ebitabo bingi birimu psychology ow'ekika ekyowaggulu, ebitabo bingi binnyonnyola human biology, n'olaba omuntu bwe yatondebwa oba obutonde bw'omuntu, genes z'omuntu n'ebifaanana bwe bityo ng'abakugu bwe babinnyonnyola. Naye ekitabo kiri kimu, Bayibuli. Ekitabo kiri kimu, Bayibuli, omuli ekigambo ekigamba nti olubereberye. Kisangibwa wano wokka, olubereberye. Olubereberye, alpha, entandikwa. Olubereberye kigambo kikulu, olubereberye. Nga ebirala byonna tebinnaba kubaawo, agambye Katonda yatonda. Ate wulira, Yokaana 3:16, kubanga Katonda. Kakati kiki kye njagala okujjirayo mukwano gwange? Njagala kutegeeza ndi nga tewali kyabaddewo, Katonda ono yaliwo. Nga tewali musingi na gumu ogwasimbiddwa ku nsi yaliwo Katonda. Ng'amazzi tegannaba kubaawo g'onywa, g'onaaba, g'osuuta era g'ogamba nti toyinza kwebaka nga tonaabye, waaliwo Katonda era ye yagateekawo. Ettaka ly'olwanira, ettaka ly'obba, ettaka eryo ly'otunuulira ly'olinnyako nga terinnaba kubaawo, weebuze waaliwo ki? Waaliwo Katonda. Nga tolina kye waalabye, ebibala, emmere gy'ova okulya olwaleero luno ne gy'ogenda okulya nga tennaba kubaawo, waaliwo Katonda. There was God. Waaliwo Katonda. Nga tonnaba kulaba ku kitaawo, tonnaba kulaba ku nnyoko, b'oyagala, b'osuuta, batabani bo nga tebannaba kubaawo, nga naawe tonnaba kubaawo, waaliwo Katonda. Kiki ennyo ky'oyagala? Osobola okukyogerako? Emmotoka? Kiki ennyo ky'oyagala? Eggulu lyennyini, kubanga agambye ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Eggulu lyennyini lyoyinza okuba ng'olowoozaako ng'oyaayaanira nga terinnaba kubaawo. Kitegeeza weetaaga okusooka okugenda eri Katonda kubanga yaliwo nga nayo terinnaba kubaawo. Yogera buli kintu ky'oyinza okuba ng'oyagala ku nsi kuno nga tekinnaba kubaawo. By'osinza, by'osukkulumya, by'oyagala, by'oloota, by'oyaayaanira. Njagala kutegeeza mukwano gwange, waaliwo Katonda. Yokaana 3:16 agamba kubanga Katonda. Kitegeeza kyagenda okwogera ekiddako ky'amaanyi kikolebwa Katonda yekka. Njagadde okutegeeza mukwano gwange, kubanga Katonda oli mulamu. Kubanga Katonda osobodde okutuuka ku ebyo by'otuuseeko. Kubanga Katonda akabenje kaagwa luli n'okalaba naye tewafa. Kubanga Katonda amaka gamenyesemenyese agago gakyaliwo. Kubanga Katonda abantu bafudde. Abantu balwadde akawuka akalala, abantu balwadde bino naye okyaliwo. Kubanga Katonda, mukwano gwange njagala okutegeeza, waliwo bye bataddeko ettaka olwaleero naye oli mulamu. Kubanga Katonda ebyo bye wasoma byonna bye bakuyita, oba bakuyita dokita oba profesa, bakuyita ebintuntu mukwano gwange, ebyo byonna bye bakuyita, bye bakuteekako, bye bakutuumako, enkumulitu y'ebintu byonna. Njagala kutegeeza wabaddewo Katonda. Jjukira olunaku lwe wali nga tolina kitiibwa na kimu kye bakuyita. Kubanga Katonda, abo abaana b'olabako b'olina, mikwano gyo, abakuwaana, mukyala wo, omwami wo, abakozi bo, bizinensi yo, emmotoka yo, byonna biriwo kubanga Katonda. Kubanga Katonda kigambo kinene mukwano gwange. Era bwe nsoma ekigambo kubanga Katonda, kindeetera okutandika okufumitiriza ku bulamu bwange ne ŋŋamba kubanga Katonda y'ensonga lwaki nsobola okubeera omulamu. Kubanga Katonda y'ensonga lwaki nsobola okwogera. Kubanga Katonda y'ensonga lwaki siri mulago. Ate bw'obeera mulago y'ensonga lwaki toli mu mmokyale. Owulira mukwano? Kubanga Katonda y'ensonga lwaki ate gwe tonnaba kutuuka mu ntaana newankubadde ng'oli ku kitanda awo ng'amaanyi gakuweddemu. Kubanga Katonda y'ensonga lwaki mukwano gwange olina akayumba mw'osula newankubadde si ggwe yakazimba.
oyina woosula omwezi guno wagusasula newankubadde tunaba kugusasula waliwo asula ku luguudo ngaera tasuubira nakubanga ali gusasula newankubadde oli ku luguudo awo kubanga katonda ate gwe toli ku kasasiro newankubadde ngaoli ku kasasiro kubanga katonda ate gwe weewunye toli mu ntaana kubanga katonda mukwano gwange wasomako kakati bakuyita dokita newankubadde tebakuyita dokita kubanga katonda you are a teacher newankubadde toli musomesa kubanga katonda wakiri oli muyizi newankubadde toli muyizi kubanga katonda oli ekyo kyoli osuubulako ku kyalo olina n'erinnya ly'omulimu kubanga katonda oli muzimbi kubanga katonda oli mubazzi kubanga katonda otunda mu dduuka kubanga katonda waliwo akuyita maama kubanga katonda waliwo akuyita taata byonna bye tuli byonna bye twagala okubeera byonna bye tusuubira okubeera kubanga katonda kuba bw'ataba ye tewali kye tuyinza kubeera tewali kye tuyinza kufuna tewali na kimu kye tuli byonna abeera kasasiro eri obulamu bwaffe kyenva nkusaba mukwano gwange okutanula n'olunaku olwaleero nga tugenda okuyiga ku Yokaana 3:16 tegeera nti waliwo katonda ow'amaanyi tegeera nti waliwo katonda eyateekawo eggulu n'ensi tegeera nti buli kye tulabako kubanga tosobola kugenda mu Uganda wano e Kampala wano awali ennyumba empitirivu zonna nga bw'oziraba mu kibuga noga nti waliwo ennyumba gy'onasinkana nga tewali yagizimba teriiko nnyini waayo bwe kityo bwe kifaanana n'ensi eno gye wasinkanamu emiti n'ogisangamu ensozi n'ogisangamu ebintu ebifaanana bitya n'ogisangamu ebinyonyi mukwano wange yakutegeeza eno faamu kuliko nannyini waayo era bw'otajja genda kwerimba ogwe ku faamu y'omusajja ogaye nti ente eno yange gw'obeera otya ng'olina ente 10 bajja kusiba bajja kukuba togenda mu dduuka lya muntu n'ogaa bino byange bwe kityo bwe kifaanane ku nsi kuno byonna by'osangako emiti egiriko gye tutaasimba ebinyonyi ebiriko tewali yazaala nte njagala kutegeeza kino teri yaweesa nte okuva ku lubereberye teri ekyo yakikola teri yakola mayinja naye seewo omusajja omusanga alina ekirombe ky'amayinja kino njagala kukikutegeeza teri yakola ttaka okitegeera waliwo abesimidde bupuulu bulimu amazzi amazzi njagala kutegeeza kino gakusinga obukulu amazzi oganywa naye ate ogafuka ogasesema wakiri ogawandula bw'ogaana okugawandula ojja gatuuyana naye lazima galina okudda mu ttaka gwe naawe ofuuka enfuufu enkalu omutali yadde agamu era gano gwonywa gwe weeyiira gw'olabako jjajjaawo omuyaga nywa ago amazzi gokka gakuwa ekyokulabirako tijjajjaawo eyafa emyaka 10 emabega yaganywako naawe ozeemu oganywedde si gwe asoose okuganywa naye bw'okwata akacupa ka lwenzoli n'okawuuba ng'okutte olina amalala okutte ecupa ya Highland okutte ecupa ekyasinze okubeera ey'amaanyi n'ecupa y'amazzi netwebwanya butuufu twetaaga okwebaza katonda n'okumusaba ennyo atusaasire kubanga katonda ye munene amazzi ago g'onywa olwaleero g'onaaba n'ogamba nze bwe siganaaba siwulira mirembe waliwo yagafukako ne gaddayo buzzi gakusinga obukulu mu kugonda kwago ogwo omwo mwogalabira magonvu kuba nago gamanyi nti waliwo katonda kyovula n'ennyanja eriko ensalo ejjengo ne bwe likubanga ly'amaanyi lirina bwe lituuka ne likoma njagala kutegeeza nti the master of the sea is with you katonda ow'amaanyi katonda era mukama w'ennyanja ali naawe saba katonda akubeere kubanga katonda obe mulamu kubanga katonda otuukirize ebirooto byo kubanga katonda ofune obulokozi obuli mu mwana we omu yekka bw'ati Yesu Kristo katusabe kubanga katonda oli mulamu y'ensonga lwaki naffe tujja gy'oli nga tusaba otusaasire olw'obutali butuukirivu bwaffe naye bulijjo mu bulamu bwaffe katufune ng'okwenenya okwekuba nga tugamba kitaffe oli mugumu kitaffe oli muwanguzi laba bwe watutunuulira nga ffenna tumaze okwonoonebwa ekibi n'otwagala n'okwagala okunene okutajjulukuka n'oyolesa obuvumu n'ojja ku musaalaba ogwalibadde ogwange ogwalibadde ogw'oluganda oyo mwannyinaze n'ofa ffe tubeera abalamu kubanga katonda tuli balamu kola ebikulu yongera okubeerawo obulamu bwaffe obulabirire otusaasire olukuŋŋaana luno olw'omukisa ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina kwano wange katonda akuwa ekiseera ekirungi nze Makembe Charles bw'oba olina ekibuuzo kyonna mu ky'okuyiga kino nsaba owandiika emessage oba mpeereza ka voice note oba engeri yonna esoboka ennamba yange ogirina yogera nange buuza ekibuuzo kyo ngenda kubanga nkiddamu
ate bw'onaakibuuza kigenda tukola bulungi n'abalala bajja kukifunako. Saba Katonda akuwa omukisa, akuwa ekiseera ekirungi. Beera bulungi, nkwagala nnyo.